okuziika omukyala Nnaalongo Munangate Maggie Kiwesi bye ngenda okubeera nga nkutuusaako palaso ku lunaku Munangate mu kaseera ke nkoleddemu vidiyo nga lwe lunaku Munangate olusemba okubeera nga bagenda Munangate kuteekayo Munangate omubiri gw'omugenzi Munangate Nnaalongo Maggie Kiwesi, maama w'abaana abalongo Munangate bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Kakasa nti osubscribinga Dr. Jose Chameleone Munangate naye alaze Munangate ettabbu wali Munangate nga atuuka. Nkugambye nteekateeka Munangate za kuziika Munangate eside eno. Kakasa nti vidiyo ogimpeera like kosaati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Akatambi ke nkutandisiza nako nga bw'ogezaako okulaba omuyimbi Munangate Palaso mu kifo wali. Kaakati nno babadde mu kwegeyaageyamu kaawo ne mami we Palaso n'atambulakoko ng'ali mu kubuuzaakoko ku bantu mpola mpola nga bw'ogezaako okulaba embeera nga bw'ebadde Munangate mu katambi ako. Wabula akaseera kano ko kaba kazibu nnyo nga bw'ogezaako okulaba ku bumu Munangate obutambi, so ng'ate Dr. Jose Chameleone yalaze Munangate ettabbu we yayingiddeewo mu katambi ako nga bwe kaabadde kalaga. Naye mwe nze alaba obubi gw'olaba ki wamma? Ki ky'olaba? Nze alaba obubi wano Dr. Jose Chameleone abadde atuuse mu lumbe. Nze alaba obubi ki ky'olaba? Nze alaba obubi oba story ki? Wamma gw'olaba ki? Okusinziira endaba y'olaba ki? Bw'atyo bw'ayogeza Munangate abantu obwama mu katambi ako Dr. Jose Chameleone. So akaseera ke nkoleddemu vidiyo eno lwe lubadde olunaku Munangate olubadde lusembayo okubeera nga bawummuza Munangate omwoyo gw'omugenzi Nnaalongo Munangate Maggie. Katusabe Munangate Mukama aguwummuza Munangate mirembe. N'obutambi nabwo Munangate nabwo buubwo bukyatambula.
tannaba kubeera ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Abaana beebo b'alese. Alese abaana bana. Omukulu omu ali munanga ate mitala w'amayanja, alina emyaka 18. Jjukira nti nno Nnaalongo abadde ne ppeya 2 ez'abalongo. Ppeya eyasooka omwana alina emyaka 18 naye munnanga ate mulongo, lwakuba nti nno mulongo munne yabuuka era ng'omwana oyo omukulu eyasigalawo omulongo ali mitala w'amayanja, teyasobodde kubeera ng'ajja munnanga ate okuziika. Nabikuteereddeyoko wano osobola okubiceekingako. So abaana abasatu beebo nga bw'ogezaako okulaba mu katambi ako. Abalongo 2 kw'ossa munnanga ate n'omulala nga bw'ogezaako okulaba. Oyo ye yamuzaala yekka. Si byangu munnanga ate n'akamu. Obutasiba munnanga ate update yonna making sure nti nno osubscribinga